tuba tuli awo tugenda shooting oluyimba lwaliri puzzle omu ku bannaffe afuna amawulire ng'ali wamukubira Wen Balukeza Shalom tewange meeting etudde mu board room nti mugiwulidde nti Namutebi yagobeddwa. Which impunity is this? Ekirungi talk and talk nekiralifying ne bagamba Namutebi tebamugoba kandi Namutebi yakuba amasimu n'akuba ne mwene yupi nene Namutebi banne ngati shu yali ajaga Bw'eddembe lye balirinyirira eririwa simanyi oba ku channel yani namugaye Namutebi lwaki tukola eyo toyina ddembe ku by'abalala ate tewaliwo ddembe awo bwe balirinnyiridde women emancipation yaddaagaana ebibiina eby'abakyala bimubuukire ntugana Namutebi tetujja kgendayo eyo ffe ekyatuyingiza lugezigezi lwa Uncle Sendi Kaddwa kuba naffe baali bajja tugoba nga tutegera twetwakuba ani nnyini wa channel omutuufu ekyezamu ekibaleeta si kulwanirira Namutebi akwerwanirira naffe so enensonga terina weeyambira Namutebi yayeyamba ggwe kumanya wawe tuyimiridde ngategedde jukira ebimu ku bigo bya Namutebi kundifendinga ekintu ekitaasanyusa yagamba no omuntu ekintu ekitaasanyusa mwami Sendi Kaddwa Emmanuel ngeri gyatogolamu abantu yali asoma bufaaza e Katigondo seminary yasoma bufaaza gezigezi gye yalujja Sendi Kaddwa Emmanuel ge mannya ge Edward Sendi Kaddwa yakubako ekyeyo ne bamugobera lwa lugezigezi ye Sendi bwate bwali lugezigezi ne lumusumbuwa kati ffe ababadde naye ebbanga mwami Sendi Kaddwa Emmanuel ekyamugobye Katigondo seminary ng'asoma obufaaza lugezigezi naye ndisigaza abantu babwana mukulu bamugamba tugende tusabe tayagala so tuyina saidi ya Haji esoboka okuba nti bamuwaayiriza tuyina ne saidi ya Jati esoboka okuba nti ntuufu kati tukoze tutya obujulizi obuliwo bwe bulina okwogera si bantu kulayimu teba ya bigambo nti asinga abantu abangi yawangula muyinza okuba n'obutakkanya mu maka nga laavu yaggwawo bantu bangi nnyo bali mu maka naye nga laavu yaggwerawo ddala nga buli omu atega kakodyo kaani asooka munda mu kkomera bbe munne people busy planning bayangere gye bebbamu kakati nze story eno omwana ayinza okuba yakwatibwa nga kyaliyo Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Yellow Wood Travel and Tours Limited February no kwesiga okukolera ku nsonga za ticket ne visa ez'enjawulo ezensi yonna gy'oyagala ate nga tukolagana n'ennyonyi zonna. Oyagala hotel w'otuukira oba okulambula ku Dubai jangu ku office zaffe ku Loom Street California Plaza Level 3 Office number 8 tukubire oba tufune ku WhatsApp e Dubai tuli ku Jamal Building 8A Street Knife Deira okumpi ne Mount Royal Hotel. Office zaffe zatongozebwa International Air Transport Association IATA. Website eri www.yellowwoodtravel.com. Kale, of course nyalo kubanga ate nyongera kubanga ate nkubuuzaako Monday eno wero kubanga ate otwegasseeko so imo official channel gyoliko
buli bwolaba notification nodduka nojja nolaba ate kiki tulina mu lunaku olwo webale nnyo kubanga ate otwegasseeko kale ono yenna Nahabo mouthwash amannyo gakuluma olira sayidi emu ebyekyo baminyoga bisannyalaza amannyogo nanajja kubanga ate akuyamba okutereeza wabula ate naawe amannyogo nga malamu gakuume nga malamu ga protecting okuva eri obulabe bwonna ng'okozesa Nahabo mouthwash weewale akawoowo akatali kalungi okuva mu kamwako ng'okozesa Nahabo mouthwash still engeri y'okumufuna abantu bannanga abali ebweru aba bali mu diaspora nano omutumye babeere nga tebamukuleeta enamba y'essimu awo weeri abalina ebifo wemutundi ebintu ebyabannayuganda osobola okukubaako netulaba engeri gy'osobola okuba nga ate omufuna awo wooli ate naawe amwetaaga yogerako n'oyo ate obaguza ebintu amukuleetere oba akubira omuntu ali e Kampala oba gwolaba nga ajja mugamba akakufune tekazitowa yenna Nahabo mouthwash Yellowwood Tours and Travel ensonga yaabwe yakutambuzaako kugendako Dubai yagala kugenda kuwummulamuko Yellowwood wetu twagala okubategeeza nti fe aba Yellowwood wayagala okufuna visa ez'amangu myezi 2-3 gwayagala ebyobusuubuzi naawe ayagala okunoonya emirimu tetufunira abantu mirimu naye oyagala kugenda kunoonya mirimu bakusuubiza nti bw'ojja kijja kwanguyira Yellowwood weetuli then nawo omwezi ogumu byobulambuzi nawo weetuli jangu obeere nga tukuyambako then okwo kutujja okugatta okubookingira hoteeri okulambuza okupikinga ku airport n'ebirala bingi nnyo osobola okujja e Dubai weeyagalemu so tuli approachinga December osobola okubookinga kati nga charges tezinnapaaluka n'abantu bifo kujjula ate osobola okuba nga ate otwalako famire yo batambulemuko mu December obulamu bunyume kabako nga munana bannanga abayita ali ku kalenda abane 10 years of kabako tugende tuwagire omusajja oyo w'amaanyi then week eno tulina act eyazannyanga nga Raj mu hostel bannanga alina show ku National Theatre week eno abawagira abakyala abazanya comedy mu Uganda osobola okubeera nga ate ogenda n'omulabako she's an amazing comedian so tugende naye tumuwagire it is a Monday as usual mbeera ne son of Mirundi Tamale Mirundi junior wano ate ne tunyumyanyumyamuko okwongera okuba nga ate tulaba ebintu webitambula byabaddewo over the weekend yabirabye atya lwe twasemba okumiitinga ku Monday biri bitya n'ensonga efaanaganako bwetyo ugamba otya gyendi sina mutawaana weekend bwetu bwe yatambudde wiiki eno wiiki eno ebadde fair gye tuli fair muki fair mu mirimo fair mu bulamu temubaddemu bizibuzibu temubaddemu bizibuzibu twagifuluma n'ebizibu gravity leero ne maama azikiddwa leero gravity bambi yafiirwa maama we kitalo nnyo okufiirwa omuzadde ne wooba okuze ne wooba oli muto omuzadde aluma ate bambi maama we twasemba mulaba ku concert kwepiikya nteyaliiwo kukwepiikya prime minister we yamuyita ne bakubeekuba ekifaananyi kale ebyensi bwe bityo oba okyalina obudde obw'okuba omusanyufu sanyuka teweekubako njawulo obulamu bumpi ffenna ly'ekkubo kola ebikunyumira va ku bantu va ku nsi omuntu akubuuza lwaki okoze kino mubuuze mu ntaana naakolerayo ki leka neeyagale kubanga omwaka guno wooli ogujja toliiwo buli lunaku olukya osemberera ntaanaayo omukyala yali awo nga n'okwogera ayogera myezi nno nga gumu ebiri emabega nga tologa nti namulwadde n'agamba mwana wange gravity mwebale kumwagala ne bamubuuza nti omukisa yagujjawa yamuneeyo abikola olwaleero takyakola ki takyasobola kuwuuna era leero ayingidde ettaka official endowooza tata abadde twali tabaddeewo so nebaza nnyo abaziikiddeko gravity abayimbi tebaziika they are the same names that appear bw'ataba Bebekulu abakenzo ne babaddeyo bangi leero bw'ataba Kenzo abameri ya Nambala bw'ataba ameri ya Nambala naye ku luno bagezezzaako Fikfa Mike namulabyeko ate ne 40 wala
okuziikirako omuntu tewaba noche ngamba ti 40 n'ogamba tikangende ate nkuga nawe okumpi akulema n'okumpi akulema bw'oba tulina mutima guziika wale kibaddemu kuva Friday basuza Saturday Sunday so 40 wala kituufu era abagenze tubawa credit ekyokubiri abagenda okuziika temwekubira bulango kudda mu mawulire ze zikirako gudi ze ebyo tebigasa tebibayambe kireke kasoma z'okuzika webale teri abayakutumyeyo si kyabuwaze tosonga mbataze tekiba kyabuwaze ate okujjukiza wala abantu beetaaga okujjukiza ate kamukubuulire era ne bw'oba nga tozze era abatajja kulemera ku nsi era abajja kukola tasobola guguba eze mundaba banne mukule ate tudde mu live ez'ekiro ezaalisibu n'abataaziise katudde mu lisiti z'amabugo asobodde sobola atasobodde gundi nkwatira ku simu zino atasobodde sobola eza ministry ezireke teeka gundi teeka mulawudi tojja kuwulira ye tajja kuwulira omanyi olina empaka ezo simu ndala akwata Android n'omuwadde iPhone atayagala kuwa amagezi mukama we alina iPhone tamukkiriza gikwata waawo oyo aligenda abuuze nnyina maca gano nakuwa abantu abo wani mpadde ne muwemulaawe mbadde nkubuuza ogenda obuuze nnyo leka naawe okuva ku maca sinabuliddwa abambuuza ebintu ebyamakulu byenkola mbadde malina vice president yakuba amweti nfe ekoola enkya ngenda mu byattaka ngenda ate nkikubye nnyo nti abembeeramu kyogaa nkipise nnyo kankendeeze kale mbadde mmanyi bajjo yakuba mwagala bya kisiru gyokipise kibadde kyawala ojja bbanga mupiira gwa Shaolin kale nkisiza kale bajjo kale yabankubira oba pasita Mondo yone pasita Mondo ali atya man of God akola eyo amagero ku TikTok okwo yali adandaga ekimu eky'ekkumi ky'endiga we kiraga badde bamukuuta bigere oye Katonda yeewuunyisa Katonda y'engeri gy'agabamu amafuta ng'omuntu avudde mu ggwanga amafuta ga pasita Mondo geeyongera ddala kuba yabadandaga kimu kya 10 wawe kiraga badde bamukola masaagi n'abagamba obu miliyoni 5 obu miliyoni 10 nzaabulya buli ofuna omukisa abalokole ne bayomba ebyo byebisenjiri laba ekisajja yakola Steve egundi Kenya naye erimu kamera ezo zimala simbi owaye nakulaba nga ow'ebirowoozo omanye naye ankosi lyabde nakola namala naklarifyinga so gravity nga mumaliriza yebala okuzimbira maama we bali balinza okusunga gravity yebala okuzimbira maama we ennyumba nnungi naye ekyalo kirabika nga ekitaliiko nnyo bantu manye ebyo ebyalo ebyo 40 wa omuntu ayinza okubeera nga abeera wano ng'ettaka liri lyonna erimuliraanye lye nga neyibaddaka ali mayiro nabaga nti naye abantu nga batini ebyomukyalo tebibeera nga bya Kampala n'abali b'emmere bajja naye ku mmere bajja kujja abaana b'omukyalo batambulira emmere naye ate ab'e Kampala baasukka nze wano mulumbe lwe nalina n'abaali wali mu Kisenyi bajja abaali bazza kungubagiramu ng'omugenzi tebamumanyiiko naye nga babuuza omukulu baali bamumanyi ssebe baali babuuza mmere weeri banyiiga mangu naku zino omuntu bw'atalya ku mufu si bantu bayumbira ddala emmere ku kuziiko n'akatogo tukagoba nina we nabadde abandi bagamba nedda bannaaye tebakyanwa bugi butali musika ate nga birina obbaamu n'amata ebirina obbaamu n'amata ate soya anti waliwo ennyimba zitufunyeeko emabegakaawo kati twaliko ku lumbe lwa Nkato lumwamu okonale Bonsero lwe yaliko nga chairman olumbe olwo lwakyusa nnyo feesi z'ennyimbe mu Uganda owo omuntu obugi n'agamba omugaati nga teguliko blue band zi anti-polegi ze baagala okunwa nga buli kiro yagomu 3 ate beezira bafu bakungu bagirwa bbanga ddene wiiki n'agigumba awo anti wiiki ekumala okuba nga oyongeddeko kiro 5 wiiki n'agigumba awo n'atuula awo bw'atandika bwe yeeroboza mu mpeku mukuku
era omugagga takola nnyimbe. Kyova Abaganda bange Abasiraamu mbaagala nnyo. Bo bakwanguya tebalina budde bwakonoona ssente kuliisa bakungu. Anti nze nalaba obwangu kibayita obwangu ku ddiini y'Obusiraamu. Olaba ku Isima pulaani yali tumulabeekokko ennamasuba. Anti taata baba akayingiza mutabani we wanega tumutwale mu kyalo. Anti Isima ennyumba yagiwunyamu bw'ati n'afulumirawo. Banguwa bo bakwanguya singa okubageya. Sikaali teyanoze ate abantu bageya mu nnyimu kati omufu omugeyeeko ki ne bakompeyalinga ne mulumbe lwagundi bannange twalya naye luno sinnalutege emmere ne basiba ebyemmere bagisibira ddala mu nnyimbe. So Gravity Katonda amusaasire ne bazannyo Bobi Wine olw'okuge Bobi Wine nno muntu ategeera ya mukyalo eyo lowooza yaawa gye namulabye agendako. Bobi Wine alina bubaka yataddeyo obubaka nakyo kikulu eri kiriipo kati baana baagala kwongerako kufuna kantu bw'aba yataddeyo obubaka nakyo kikulu kyekyo obubaka kikulu banyi nnyo bali mu gavumenti. Gravity abadde ayimba nnyo ku bivvulu byabwe bo tebannateekayo naye omuntu n'obubaka ne bukulema okuteeka annange ensi eno kyekiseera amanye mikwano gye omanyi woofiirwa woomanye ababo oba bo bataddeyo support basiba bataddeyo support bataddeyo ki bayinza okuyita minister okuyita mu office ya prime minister bakaba muwadde support nakyo kirungi bwe baba bataddeyo tebasobola butamuwa tebasobola nakyo kirungi bwe baba bataddeyo nabbanja oyo mutabani we nnyo tasaamuvaamu nze setunulidde nabbanja Pacific noŋŋamba office ya prime minister ali waliwo omuntu nga wo nga singa temukikola bajja gamba prime minister naye ono wo nnyo kakati mu bantu mu bayimbi omanyi buli muntu alina waayita ojasanga kamiyoni bagamba ayita straight wa maama kati naye kati ono okutuuka ku mmeezi entukuvu ayita wa nabbanja maybe because of the region gye bakola ki gye bava kati aba alina omuyirawo omugongo. Kale we bambi bamuyambyeko bannaffe mawulire malungi bamuyambe ave mu maziga gaalimu naffe abannaffe abanupu tubeebaze baba bataddeyo obubaka. Omanyi bwe tuba tufiiriddwa ebibiina bidda wabbali ne betukkiririzaamu ebyensi bisigala bya nsi. Oyinza okuba oliwo NRM nnyo naye tekikugaana kusaasira wa NUP afiiriddwa. Ebyobufuzi tebibeera ku maziika. Omuntu afudde abatabyetaaga biweebuula omufu ne bisigaza abasigaddewo ng'abatategeera. Maziika tetugoba muntu. Naye kati olunaku zino okufiirwa kwafuuka kaddaala ka byabufuzi. Omuntu tajja n'asabira obululu ku maziga g'abalala. Aye kati wano we tugenda bigenda bba bingi. Okufiirwa kwabanga kusaasira nnamwandu n'abaana. Walaba gundi n'ennyumba. Yali omulabirizi w'Ennamirembe Balagadde Ssekati. Ye yayisa n'ekiraamo nga kirina amateeka agalambikiddwa obulungi nga bye tabyagala. Era kakati tubiteeka mu biraamo. Ennaku zino olina okuteekawo engeri gy'oyagala oziikibwemu. Bangi nnyo tebatubeereddeewo mu bulamu naye tuba tufudde be baagala bakwate akazindaalo. Nze kyova olaba eddaame lyange ligamba bakutunuuliranga nnyo ekitabo nga ndwadde singa ndwala ne nnyina mu ddwaliro. Abazze okunnambula be baba boogera. Oli talabiseeko wadde ne mu kitabo ky'okkulambula. Tebalambula balwadde. Naye n'amanya nti ofiirwa n'atandika okwekejja okuva lw'okutuse. N'akulira abaleeta ttenti. Nze muzeeyi wange yabeerangawo ng'abakulu abanoonya naye we yafa. Amasimu agankubira nga bakubuuza is it true? Is it true he has died? Is it true he has died? Naye ng'obeerawo wano ng'oli mulamu ng'onoonya emitwalo 5. So tuwenye ekitiibwa abantu abatuwa ssente nga tulina amagulu n'emikono egikola. Oyo omuntu aba muntu. Sayima omuntu akwata miliyoni 10. Sayima omuntu akwata akasente n'akakuwa ng'akimanyi olina amagulu agakola ki? Agatambula n'okkola oyo aba munno nnyo. Sayima omuntu akuwa essente ng'oli mulwadde n'atazireeta ng'ofudde. Oyo aba akuyambyeko okutaasa obulamu. Kwa omufune mukuŋŋaanyiza ebiliyoni ya ssente eba tekyamuyamba.
ebyo byonna tuba tuyisaawo buyisa nga bugaatike tuyiseewo ebyaffe ne tuyambe nnyo abantu baffe nga omuntu bw'aba mulwadde omuntu akwebazeeko nti weebale it is very important tuwaba mulwadde mumulambule tuba tulina ebitabo by'abalwadde n'abayimbi bafaawo ku National Theatre n'atamumanyi ninaakwata omuzindaalo tusaaliddwa nnyo omusajja ow'amazima naye wano tusiba tubagamba amazima batuvuma buvumi nga gundi oyimba bubi noonya ku kirala wa kale awo tuveewo negundi yange nina abasibe ba Nopre Circle abawiiki ewedde nina Haji nina Namutebi ne Talk and Talk ndowooza Talk and Talk show n'abagiddukanya baleeta Namutebi mbu bya feminist bwali presenting endowooza y'abakyala n'okufunamu munnamateeka naye specifically Sendi alabika ye teyamwagala ng'omuntu boddayo n'otunuulira omanyi abantu abalaba beetegereza Simon kyova olaba nina shows enkola olina nga naye Junior leero tubadde mu mmudu nga kituufu sigibaddemu nga nange nina ebizibu ng'omuntu Simon waliwo okeere ku makya ng'olina ebizibu nga waliwo akedde okunyiiza kati ze wange awo banyiiza ogamba omwana yoze emmotoka yange nnyina nekidda mu kunwa cyayi nina owa boda gwe natuma amata liita y'amata teyajja mba ndi ku live mukama wange enkuba etonya nze Simon nwa amata buli lwaggulu I'm under absolute depression amata gakola kikuti nina okulabirirwa nokola akasusu skino jagaza kati yaganfaane nga liri puzzle jange ng'omukuye mu byenda yakatuuka South Africans omanyi liri puzzle yekuba Kopagaalo zemanyi kano ayeruke liri puzzle sebo liri puzzle bana akyetanga kusende myaka ngejo essaawa nga 2 ali South Africa awo Katonda yamuwa omukisa gw'abagagga liri puzzle naye akyetanga sende myaka ngenda nga tizimuvaamu bamwagala ne banne sente yesente olaba ne liri puzzle anyiridde atandika butandisi naye obuviiri bamugambye akyuseemu kale asiige ku bwa Lwedi obwa golodi babukooye kuveeri so that was a by the way kati tebanvuma mu comment era Junior liri puzzle tomwagala manyi banguwa mangu baagala ofuna omulidde kyayogedde mbadde ensaaga so kati ne bagoba omuwala Namutebi omuwala n'atukubira Namutebi yatukubira amasimu nga bwe bamugobye so unfairly jukira ebimu ku bigo bya Namutebi kundifendinga ekintu ekitaasanyusa yagamba no omuntu ekintu ekitaasanyusa mwami Sendi Kaddiwa Emmanuel ngeri gyatogolamu abantu yali asoma obufaaza e Katigondo seminary yasoma bufaaza ogezigezi gye yalujja Sendi Kaddiwa Emmanuel ge mannya ge Edward Sendi Kaddiwa yakubako ekyeyo ne bamugobera lwa lugezigezi ye Sendi bwate bwali lugezigezi ne lumusumbuwa kati ffe ababadde naye ebbanga mwami Sendi Kaddiwa Emmanuel ekyamugobye Katigondo seminary ng'asoma obufaaza lugezigezi naye ndisigaza abantu babwana mukulu bamugamba tugende tusabe tayagala Sendi n'agenda n'akuba ekyeyo Omubangaladesh era yamugoba bamugamba situle boxes Sendi basanga tannasitula manyako monta nnyo kano kantuke nnyo kakati Sendi bwagoba omuwala ku Talk and Talk meeting gye yatuula nze saaliyo saagirimu naye baŋŋamba meeting yalimu Senkulu Mandwa Kasuku CEO ne mujja mbamu General Secretary wa Kasuku live
but gwe bakiwa yewandika minutes in handwriting ewandika obulungi Jenkins ye talina kifo member just member kakati ne mubaamu mbwe omutandisi yali wati omanyisa oyinza okuba ne business naye nga waliwo yakuwa idea okay founder idea founder siye ne yaleeta ekirowoozo ani Sendi kaddiwa kati mu meeting mbwe yatuula ne batigamba nti omuwala ono nga mwami Sendi yakulira nagamba omuwala ono tatuukiridde kubeera kutoka ntoko kyo submission ze zibulamu ne bamugoba n'ensonga ya Sendi esobba entuufu ne bamugoba kati tuba tuli awo tugenda oshootinga oluyimba lwaliri puzzle omu ku bannaffe afuna amawulire ng'aliwo amukubira wen balukeza Shalom tewange meeting etudde mu board room nti mugiwulidde nti Namutebi yagobeddwa which impunity is this impunity ng'etandika ddinamu okusavuwaza obusonga okuba otya omuntu ku ndowooza ye ate eyinza okuba nga tejja woogireetera kati bwe tuba tuzze ebintu bino ebyokwogera we represent certain sectors of life Saimo oyinza okulaba ng'omuntu kyayogedde kya bussiru naye ng'alina abasiru nga 6 abakkiririza mu kyayogedde kisoboka lusigeera yani yateekawo ebyamagezi n'ebyekisiru ani mulamuzi who is the judge here buli omu ayagala ekituukiridde bwejjukira wano ebintu waliwo abageruga junior sikutegedde kwate kiri mu interest ye buli woyasamye akamu okutunula mu kamera eno waliwo boogenda osanyusa waliwo boogenda okunyiiza kyova olabanga ne mumakyaki gye tulaga pasita ayinza okujja n'abuulira ne wabaawo abanyiiga ng'abuulidde ku benzi omuntu nalaga naye faaza ono baagamba nze omanyi nti waliwo people who shy away by those ngaye kitayaga agenda mu kyaki kabajja buulira ku benzi tayagala bayinza kwogerera ku muze gwe gomanyi nti omuze tubeera wano netwogera emize naye omuntu nakitwala offensive ng'olinga badde agamba ye era mu comment n'okiraba ng'anyiize omuntu gaba nakumwe nga tulina linnya lyoyogedde ye nga tonezimutuuka please why do you come here oyogere ku banaku obunaku gwabweyita kuba obulamu bwe bugagga gubuulira oli munaku you can take nga tweziba zikutuuse so naye netuvaayo bambi netwogera ku kyabaddewo ekirungi toka ntoko nekiralifayinga ne bagamba Namutebi tebamugoba kandi Namutebi yakuba amasimu n'akuba ne mwene yupi nene Namutebi banne nga tishu yali ajaga bw'eddembe lye baali linnyiridde eririwa simanyi oba ku chano yaani namugaye Namutebi lwaki tukola eyo toyina ddembe ku by'abalala ate tewaliwo ddembe awo bwe bali linnyiridde women emancipation yaddaagaana ebibiina ebyabakyala bimubuukire ntugana Namutebi tetujja kgendayo eyo yasaba fuso diso piso gwatakubi she a lawyer article 15 says you give a person fair hearing according to the law amended by parliament this is not human right ngali agiyita kooti ffe ekyatuyingiza lugezigezi lwa Uncle Sendi kaddwa kwa naffe baali bajja tugoba nga tutegera ani nnyini wacca n'omutuufu ekyezamu ekibaleeta sikulwanira Namutebi akwerwanirira naffe nti ekifulumizo naffe kisobola tufulumya agamba ekiri atabaala kyekiri anasigadde eki ewaka kati akeera bukeezi makya n'amalo gaba kati Namutebi mumazi kati nakeera n'akola kintu tutannyo kikola nange olukiiko luyinza okunagamba Kasuku kunze ne Junior londako Junior badda ku channel sijiddako tetwakutuukaawo bagende bakufubutule nga musajja atuuka Kasuku omutadde mu ddayirema n'agamba ey'okulondako ono musajja wange endudde ono musajja wange endudde naye tukoze ebintu ono Junior naakamula leero bw'aliko enkya n'ampisaamu
ate Junior batosigala basisigala era tunakiraba mbasisigala omanyi weoli ozannya amatatu kubawo ekisala kangali noyangwa nosala omuzanyo kimanye mukaba kagenda kuza emyaka 10 nga konkona muziki kati enaku agenda okujaganyiza enzimba z'okufuluma 8 Novemba kalenda hoteli amakinde ku mutwalo gumu byebyo emitwalo 2 emmeeza gakadde ga 10 Novemba enensita emitiera ku mutwalo gumu byebyo emitwalo 2 emmeeza gakadde emyaka 10 ekyakabako ng'akyakalanya siteegi ebisigadde mbirinde mukalanga akaddako so enensonga terina weyambira Namutebi eyamba gwe kumanya wawe tuyimiridde ngategedde kaakati nga ffe tubuuza ekintu kimu nti Emmanuel Sendi kaddiwa ne Kasuku ani nnyini ccano tumanye ani tuyinza okuba twali tusuusuuta Kasuku nga ccano nga tulina susuuta mugagga Emmanuel Sendi kaddiwa Edward yali asoma obufaaza Katigondo seminary so tugenda okumaliriza nga bakoze kiralite which was good by the way ne bavayo ne bagamba because they have viewers talk erabibwa I think it is the most watched online show right now and they have viewers that need answers and I'm part of those viewers actually era tetwakyogera mu bubi and they know tetwakyogera mu bubi naffe twali tuyambako kumanya wawe mugwanga omuntu so that the day they start throwing dismissal letters the one who appoints you is the one who fires you can be appointed and disappointed nze nakinabe simanyi bagwakirabye omanyi buli muntu yenna weetaaga mu shock eyo kale nze nazze mukola ku Namutebi nga analyzinga 7 ensonga nga Namutebi bwayogera bwati asimba amanyo Namutebi mulungi but oyinza okuba omulungi naye nga boolimu balungi nnyo obulungi bwo ne butalabika n'obula kati nga weetaaga kati nze juniors neewala nnyo okugenda mu show z'ebyobufuzi eziri political nga ziri serious. I know politics. I can analyze issues here. I've done it for the last 5 years. I'm not new to this game. But when I find a serious show, ngeriko bannabyabufuzi abali serious, I become dwarf. Tosagenda mu barometer. Sola genda mu barometer. Sobola awusiwe ensamba. It is also very important okumanya nti wadde ndi musambi ne wawe ensamba. Yes. Kati ze sobola genda mu entertainment show na bajekinizi. I can't sit on talk and talk. Do you know why? They have more experience. Omuntu ayinza obutakubisa information nakubisa experience. Omuntu gaagala okujja mu debate atandika bwati. Bwe naseka na President Museveni mu 1945 gwe tewaliiwo. Abakugobye. Abakujje mwato nayogera. Nabadde wasale. Kati Kayebi yakolanga. Ezo layini gwabakuduafinga. Nze mbera ne sale na mugamba. Ne mugamba ebisajja bisiruka nogamba. Onavuma ne sale. Noga kati onavuma General Salo mutandi sotya. Asigira omulabi ekifaananyi gwe tolina byogenda kwogera. Kati ezo layini bazisuulawo. Bwe naseka na President Museveni mu 2006. Bino bye twateesako in fact junior. Mwe muli baana bato lwakufudde omuto. Osegera. Kati ofune inferiority complex. Sirika gwoyogera ki muri bajjojuzi. Kati muzeyi wange yali akiina nnyo. Yenga bw'alaba ng'oli wano ng'aleeta history. Ffe twali tuwandiika amawulire munno. Kati gwe munno n'engabo tobiwulirangako. Kati asiigidde omulabi nti gwe so that's nakwata current situation discuss nga akozesa history kati n'atatukana ku kino history ng'alimu interesting okusinga bino. Kati omuntu asinga okikozesawo ye Honorable Ssemujjung'anda bw'aba avuma president agenda n'akuleetera meeting ezaatula erwakitula mu 20 atandika bwati mu 20 nga nkyali munnamawulire wa Daily Monitor nga baakalonda vice president mu Kenya. Nabuuza President Museveni, I was a journalist. Ne mugamba nti President Museveni oleese mu Kenya kukola ki?
nti Abaganda boyina bbawa amamotoka n'abasirikale. Kakati bwe ndaba bano Abaganda olwaleero abali mu gavumenti tebamanyi President Museveni nga kyayogedde kyaliyo kikadde gwe tusula muwakanya tewaliyo naye ng'akusiigidde ekifaananyi nga nagwakyogeddeko first hand information kati goli mu reported speech ani oyo mukwata yalayinza okuba wakafejja basa okitegedde ekintu ekyo kati basendi kye bayina Sendi ajja kubuulira ka miliyoni bwe yamusisinkana mu governor we yamusisinkana waliwo we baale eddala eryali ery'amaanyi ennyo siriki omanyi some of us tetwalinnyako mu siriki abaliwo kati ba analyst oyinza n'omugamba nti ka miliyoni ne bebekulu baali balwanyeeko ng'olaba Sendi abimanyi Jenkins abimanyi kakati gwe tusula tegeera tusula kuanalyzinga kintu which you don't know his history goli mu reported speech bakunyumiza binyumize oba osomye bisome oba osomye bisome kakati Namutebi tabasobola bali eri entertainment bagiruddemu Kasuku yategeka ebivulu bimeka ne bimusala n'atuuka n'okutuula ku express highway ekiro nga yeesigamye empagi ngolo omuzimu gwe waavu gukyamugoba Kasuku tava kuva mu bivulu singa ali mu kkomera yakafuna kubuto Jenkins yang'agoloza lwaki Kasuku yakyawa abayimbi bamusuubiza ani bamuwanga ebivu ate n'abitunda ne banooma babakuwa ekivulu nga kyagala kikusale kati ate gwe okifunyemu ssente oyagala bagagawalako kati Kasuku bw'atandika okwogera ku bizibu ebiruma music industry he has ever been a promoter experience and pedigree kakati gwe kyotayina Namutebi jangu mu bajjuni abo mu kuba olwali tuyina analysis n'olwali jangu tusaage kati ffe tubeera mu kusaaga era omuntu atutwala serious gwe neewuunya debate yonna etaliiko reference etaliiko reported speech first hand information omuntu leero akeera kuba kyayogera ku President Museveni omugaa ali okozeeko naye ddi ate ne tubeera n'obuzibu mu junior nti abaana b'amawulire ab'omulembe guno bali leze nnyo nti nze mu mawulire media nimu emyaka 8 but before that at least an experience ya myaka nga5 nga mpuliriza oba ontegeera nga actually biringana 10 kubanzi kuva high school kala ati kikuyambako nti oba okiinako okukulu kati ogenda obbuuza eyaliwo ng'osobola okugattagatta olaba mainstream media kyeyalina ekirungi NBS, BBS, NTV zikuwa that opportunity okusisinkana ku bantu ab'amaanyi. Leero omwana wa NBS ow'amawulire mwangu nnyo okusisinkana speaker wa parliament. Singa osanga abaana abasakira ku parliament amawulire bamanyi bingi ebiri ku parliament n'okusinga ffe abatudde no ku YouTube. Tubeerayo. Tukola ki? Tobaayo. Ebiyita ekiro otega kuki? Kati ffe twogera bye tulowooza. Nga bwe ndaba. Tuli mu betting nga bw'olaba. Oluusi n'oyogera ebituufu, oluusi n'obeera out of the scope with what is happening. Kati muzeeyi wange kye yayina. Mwami Tamale Mirundi senior yayogeranga ku President Museveni. Nga yakola naye emyaka 14 kulozire. Nga tabuusibwa. Ngera akunyumiza ne meeting naga twagenda ne president France. This and this happened. Nagamba oyo peneti omulaba twamusanga Italy wa Gaddafi. Gwe kyotayina. Nti kubanga ekyamazima mu bulamu togenda babuli wamu. Naye wootaabadde incidence eyo erina gyefaanaganako gye wali olabye egifaanaganako ng'eyo. So, kati talk and talk. Ekintu kyabwe bakizimbidde ku bumanyi. Namutebi mulungi naye si waayina okuba. Kati talk eyinza okufiitingamu omusajja omunnamawulire kakensa mu entertainment ono omusajja wa Bukedde. Seeguya. Kati Seeguya yasobola okufiitinga awo emyaka gyegyo. Oyogera ku kamyoni yakubye omuntu.
Seguyanga akuleta history ngakuletera history bantu kibaza kuba. Yes, so Seguya is the best candidate okutuula awo wana emyaka gyegimu. Omanyi n'emyaka gimatalinga mu tokosho kati zisiza kubeera ku tokosho yemu ne Sendi yo olugezigezi lwe lwa myaka ate ajja gasirika oli mwana muto gwe tubayita emyaka gireeta entondo ate sinnakiwabudde gwe ate tokibayita emyaka kati gye gisumbuwa mwami Sendi akintu kulaba kati kano ka junior this boy ampita na mutabani we muliko mukalakata mujjukiza ekatigondo mujjukiza ekyeyo ekyamulemerera like this boy kakano junior oba olina ensonga naye n'ogitabiikiriza ate akati Sendi olina mutumira bakulu banne abakulu b'ebika Sendi emyaka gy'alina kuba atuuma amannya singa yawummula ali muli era Sendi awandiika ekitabo kye The End of an Era kabuno obwana bufranka ntambe buwole ni balukesa bate bumumanyi busalumu kambuze bwotuma ennya terikwata bwotuma omwana ennya terikwata eririwo wowo omwana ennya terikwata likwata lwaki okwata obuvunanyizibwa obwa Sendi obwaki oba okutuma egyo emyaka waliwo emyaka gyoka nti twalyako bye twalya ebyasigalira byabamusaayi otunulira omwana n'ogamba ono naafaananyemu Ssemwogere tomubudde erya Ssemwogerere. So what talk show can do but what the opportunities nyingi naffe okubeerako ku channel zaabwe ono Namutebi afune waaja ajje neewaffe besange ne Namukasa Namutebi ne Namukasa they can make a good collab ne bakuba chapkiri waabwe ne bigenda maaso ne talk and talk basajja bali experience so ekigeeza Namutebi ifo ky'okuddamu kino na kino alabe blessing ekirimu alabe blessing ekyokubiriza namula kyazze n'amaanyi nti kati abantu abamu badde bamulaba ne ba open omanyi abantu baagala nnyo conflict kakati the fact that wala balowooza nti Sendi yamugobye wala bayongedde omugoberera kati kiri eri Namutebi bw'atunda musaawa zino mu kamera content kigwaga yero oyo ayagala kimu bya content lwaki tagenda kwero disi n'afuna certificate n'awoza emisango gwe ettaka ki kyoyagala mu content eki ate nasoma bya ttaka tuyinza kumbuuza kyenjagala eri nga ndi offside kale naye betuwagaliza birungi byereere we are here to have fun kunyumira ate nekirungi n'okubeera ewantu tetulina buzibu na talk and talk show just ebyo bibeerawo tubayisaamu eggaali era bakimanyi tulina okukola akantu kammande naye nga tetulina buzibu nabo bakoze kiralite ti Namutebi tebaamugobye just bamukyusizza bamuwe programu endala gyakola ki gyasobola and that will bring out the best out and of Kasuku ino omanyi mu byonna abantu abamu kibakyanoonya kyetukyanoonya gemaanya ag'okutaapinga ku balala and Kasuku akirina is a very Kasuku positive akirina guy. Inti amaanyi gaagalina asobola n'ogawa he works with everybody Shalom yajja teryamukola ki teryamumanyi Kasuku naleesa abantu oba ontegeera so waliwo abantu bangi nnyo baazimbye so kati ate Namutebi wabanga alina that vibe I believe basobola okukaminga that vibe in her nekikola ki ate era si byabuwaze ne social media ezira of course waliwo n'okukona waliwo abaakona nze abantu bambuza junior okumeeta following for all of these years mbaga nti nze nina omusingi kwentudde ekitimbagano nja kuwayo amannya g'abantu wano ate nga basinga batuula awo twatuulanga social media okona n'obeerako awo abantu ne bakumanya mwezi gumu n'ogenda nze nakola YouTube wano nayita abantu wadde abataano tebajja abulembw ezo naye nga bampaka junior make on channel I struggled with these people to follow me nobody has bothered kambeere kuzaabalala nategera that's not for me naye wano mukumpaga todda wa Kasuku junior yes nekisayima ekyo kiviire naye bwe nakola YouTube tebanfollowinganga weebali awo bandaba kale ate nze kyenabize ku mutimbagano ogwo kuli gumu
abantu baagala ebyononese kakati jukira tojakola kupawo ntambira kyakola ki kale olwo gwe nayagamba kasi enkuwa amagezi duka ku pano nga tennaggwira baagala ebintu bya conflict ye duka nga tennaggwira nengamba nemwana you are not baga kasirye you are not supposed to be in those people by the way nenga bwolaba gamba twakola boys dormitory basiba basindikira bali message nange bansindikira junior abo sibo olina okubeera mnongambeere mu baliwa be batusalirawo kale ebintu bikyatambulira ddala owaayi ensonga za haji twazifundikidde naye abantu tulina sho gye twakola over the weekend naye abantu bakyali enfasisi yabe kati kweri bwe butuufu bw'omwana okukwatibwa naani yamukwata abantu bwe basimbye kati amakande haja tokaana ebbayo ensonga zaabwe ez'omukwano kati bazivuddeko kuba zo zibuzaabuza story ebuzaabuza kubanga social media complicates ekintu ekitono ennyo because n'atategeera awo endowooza ye n'atayimanyi the basis of the story awo endowooza ye oba oyagala tegeera story eyo kubanga ze zimu ku story ezakasinga okumbuzaabuza nasoma psychology naye nange byannemeredde because story eri complex that is the truth because story zino ze tulaba olwaleero ziri mu mawulire zibaako genesis yazo gye zaava before you debate on a story nga tonnawandowoozayo b'oteesaako bamanyi yes omwana baamukwata omwana yavaawa omwana waani ani taata we omwana yeesanga atya mu maka ga Haji these are key questions Hajati ono yaani ayina emikwano waliwo amumanyi tumutegeere bulungi otegeera ebyo byonna bikuyambako okutegeera because abakazi ennaku zino bakoseza blackmail blackmail ebeerawo omukazi najja n'akusibako ekintu bakusibe batwale ebyobugagga nagamba wakoze kino ngenda gamba abantu nti wakoze kino emakindi awo Starbucks weeryo giraba gye bazimbye omwami baamusiba emyaka 10 kyekimusibya simanyi bye yakola President alina obuyinza obusonyiwa abasiba abamu n'amusonyiwa yagenda okudda ng'omukyala atunze properties awo we yasigaza ne tugendawo ne minisita ow'ebyettaka omwami ne tumuddiza ettaka lye ko omukyala yali tasuubira nti omwami ajja kukola ki ajja vaayo mu kkomera Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Dan Flavor akuletedde Dan Flavor live experience kupiripiri bar from a pyrohaize kasanga masonga keyo gakomera lumu October nga Dan Flavor agenda kukubira emiziki gye gyonna mwana mulenzi n'ayimba asinga n'ennyonza okuyingira emitwalo 2 emitwalo 5 VIP emmeeza yakakadde byonna ebyo ku piripiri bar eyitibwa nga Pyramids ekasanga masonga keyo gakomera lumu October tugenda tulabe ku Dan Flavor live experience omwana akuba olukoba gabitiddwa mu ssente Boss Mutoto Vision Group Utalo Auto Parts Galaxy TV BBS Telefine eyaffe UNCC Kataza General Traders Next Media ne Spectral Saloon Kabalagala. Muyinza okuba n'obutakkaanya mu maka nga laavu yaggwawo bantu bangi nnyo bali mu maka naye nga laavu yaggwerawo ddala nga buli omu atega kakodyo kaani asooka munda mu kkomera bbe munne. People busy planning. Bayangere gye bebbamu. Kakati nze story eno omwana ayinza okuba yakwatibwa nga kyaliyo nga kituufu
naye omuntu waakwatibwa bamutwala ku poliisi abasawo ne bakola experiments okulaba nti ki okulaba bwe yakwatibwa ne yamukwata oba yakwatibwa because omuntu akwatiddwa a person who has been playing sex tabula yakwatibwa ddi? Has it been happening regularly? Ye maama bwe yamanya nti omwana we akwatiddwa lwaki teyamutwala ku poliisi there and then? mpulira bibyo kitegeera. So tuyina sayidi ya Haji esoboka okuba nti bamuwaayiriza, tuyina ne sayidi ya Hajati esoboka okuba nti ntuufu. Kati tukoze tutya? Obujulizi obuliwo bwe bulina okwogera, si bantu. Kulayimu teba ya bigambo nti asinga abantu abangi yawangula. Tulina omusango gwa Katanga, Katanga family, whereby the children were also involved in the killing of allegedly okubuzaabuza obujulizi. Yes, abaana bamuyambako. Buliwo omukyala bw'aba alina obujulizi obumala, Haji bajja musiba. Haji waba alina obujulizi, in fact ye side ya Haji terina kukola nnyo, balina leeta bujulizi because the one who accused the accuser must bring evidence. Oyo agamba nti omuntu yakola ekintu yaba alina oleeta obujulizi. So side ya Hajati yeyina akazito to prove to well-thinking members of society like me that it happened. Ninge ebyokukwata abaana byo bibeerawo. Boneka video kembola bano nga NTV yakakoze kabadde ndoza side ze jinje. Abasajja beevumbulidde omuze gw'okukwata abaana, naddala abaana be batazaala. Waliwo n'abatuuse n'okukwata be bazaala ssebo. Era emisango kati egisinga ku poliisi ja kukwata bwana buto. Taata okudda ku mwana we. Yambukako waggulu eyo mu Northern Uganda olabe obwana obuto obuli embuto. So these things happen. Waliwo ne family z'emmanyi ez'amaanyi ng'omwana yakwata omukozi ne basirika. Ebiri mmaka. Nina family gye mmanyi eyatabangusa sukaali abadde alya nnyinimu omukyala mpaka bba ng'omusajja abuuza mukyala we n'amabeere nga gagudde nti mwana yagayonka mpaka bwe yagataddeko obutwa ne bamugamba sukaali afudde. Ebiri mmaka. Hali abadde asudde ebbeere. Sukaali bulijjo yayonka amabeere. Aliyooka ngeri ya mbuzi. Omusajja nnyini waka alaba amabeere ga mukazi we gaggwa. Yagayonka agasaasira. Ninga amugamba kwe gakkira. Mwana yakola mpaka bwe yatadde obutwa ku mabeere ne bamukubira nti asukaali we afudde butwa. N'amanya kati obutwa bwange. Byebiri mmaka ensangi toseka. What is happening in the families? Kala awofe ebyekisiru. Asukaali bulijjo yayonka amabeere. Kasonga akatono bwe kati. Omusajja oyo alina omutima. Kati kambuza wani aba omutemu nanyini bbeere aba omutemu bwe yateze obutwa ku bbeere. Ati kaakati ekizibiti ye mukazi. Obutwa kwe bwabadde mu mabeere. Naye wamaani abeera omutemu. Kwalo yateze obutwa ku bbeere. Basse omubbi asukaali abadde abba amabeere ga nnyinimu. Batu abamu mubbi kati abafuuse mubbi. Aba yakutte trespass. Abadde abbiiranga amabeere ga mukyala nga siriiwo. Ate omukazi bw'omwanjula byonna biba bibyo. Naye kuva ddi nga abasiguze balina oyonka? Kuva ddi nga abasiguze bayonka? Akati bagenze ne bakoppa ebintu mu Amerika eyo. Lwaki nimo omusiguze ky'olina okwerekereza? Waliwo ekiwala kyaŋŋamba kyagenda ne kinkomba eno yonna ne kikkirira. Ne kituuka eno kapama ne kyalekera. Nakikwata omumwa nga kinnyonyoogera.
nekigamba gwe muwala gwe kireke kyali kingaludde kikufubutuke kiga eyo vaayo yalutuuka wa naye nga kikalu kizibu abaana ennaku zino bakalu naye nze nteesa abasiguze atisa omusajja mulekere mu kyanaagamba nti byonna babibbye ne bandekedde ebbeere libuuke lireke era bwe bakukwagamba mukama wange ekyamazima sitaani ankemi n'ebbeere kirikoze eki kati waliwo nno abakazi ennaku zino mbuyembu mbu bino ebivubuka olwo omukwano gange yabadde abennyumiza nti omukazi bw'otamukomba nnaku zino tamanya nti waliwo ekibaddewo naye nze sijja kulwala kandida komba kufuusa okukomba be batanaaba lwaki abayagala omutuusaako emikolo egyo ku nfuufu y'essalaama ajja yonna mwala ova salaama batuula bati ku booda enfuufu yonna n'abanga kasasiro w'ekiteezi tinkolaamu kali kenaali mu firimu firimu ziboonoonye bali abazungu bali clean teri nfuufu mu bazungu naye ojjidde ku booda ku nfuufu y'essalaama ojja ewango nga ejuniya ngwa wansi ntya luyale so omusajja bw'atyo ogenda okuddeka nga bagamba kibeddoza nnyina mu ttaka omusajja bw'atyo bwe yasaasikaali we basaasiddeko bannange era abenzi mwegendereze omusajja ajja ttega obutwa ku bbeere ne supagulu basibira ddala kati nojja bwoti nakuletanga omukazi gwasiba n'amulekerawo katono akafuka agattawo nga nkusibyere wa bwenzi nze ke nali mmanyiko ke baŋŋamba ku bwenzi sima bakakola bana mumayi mukawuliddeko ti omusajja bw'amanya nti muli mu loogi eba muli mu nnyumba eyo ng'akwata empiso ng'agifumita mu ntengotengo ng'agibuusa ennyumba temweta bino ebyobuteeta byendaba naye baba aba abakoze bubi mubanga mbalaasi akoko kampangula nkatya bakwata ntengotengo nange leka ofundako n'akusanze ku situeti nakkuba gwe n'omanya okujja mu loogi nga temwetadde mpaka wa musawo kaakati ekibi mu byonna ekiriwo kati olwo akujjayo atya era ndowooza alina kukwata ntengotengo n'agizza kati gwe nasembayo okulaba kuba abalala bonna babakwatiranga mu botanico olwo gwe baalippira mu mbalaasi ng'ali kabuzi bw'ati leka mwana wange leka oyinza okuswala n'oswaluka kyobula kati abantu bendera Dubai entengotengo n'agibuusa n'asala etya Baji Khalifa abantu kati baagala hoteeri n'abeera eri ku fulowa oba ekalangala bannaye era oba mukasusi wokasukira entengotengo n'ogijja ekampala ekalangala eba enaalwawo kampala yatulemeredde so story eri complex hajjati ayinza okuba mutuufu ne hajja ayinza okuba mutuufu nga tebyaliyo so kati kyetwetaaga evidence ge mazima naddala ku mwana manye mu buli lutale amazima ge gasooka okukola ki okubula njala tumalirize Gachagua bamufulumye bamaze ne bamugoba naye yafulumye n'agamba kyonna ekimugwako obulamu bwe ankoluto butamanya mukama we 48 laws of power Gachagua ne bannabyabufuzi abalala kasita obeera mu byobufuzi nga tumanyi mukamawo ebizibu biba bikwolekedde Gachagua yaliko mu meeting n'akuba emmeeza n'atiisatiisa ne mukama we ebimu ku bimuteekeddwako kigambibwa nti okwekalakaasa okwaliyo bano ba Z generation Z bwe yakulinangamu omukono kubanga omu kwakulira akakiiko akanoonyereza yagamba Gachagua yali amuli mu bulimi nga n'agamba lwaki otwesoose tobanga otidde ng'okimanyi olinamu omukono obuli bw'enguzi baali bagenda zimba oluguudo matiriyo n'agikyusa n'agiteeka ku woteeri ye gyeraga n'ebyo byonna just yafuna obuzibu ne mukama we tafulumye mangu yali alowooza tekisoboka pulezidenti yaba n'amaanyi mayitirivu
head of state taba wakuzanyirako. Buli gwolaba atudde mu ntebe y'obwa president mugendeko mpola. President kyatasobola kukola kwe kukyusa omuwala afuuka omulenzi, omulenzi afuuka omuwala. Ale kati nazo sajja ne bazikola. Gavumenti esobola okukola buli kimu. President yali mu buyinza. Kakati osobola kulwanisa gavumenti ng'ogiri munda. Gashagwa gye yali ayagala okukola. Yoyo Ruto oyinza okwepankira ku muntu yali akuba engatto ku street. Muziri independent families ezina sente Ruto yalimu. Ruto tatewe yali mwavu. Wali osomyeko ekitabo kya Ruto ayina gwawa credit mbu yamuyamba. Era yayitanga muki? Hasla. Kati obutwe yava ku street. Najja n'atuula mu ntebe n'abalangira oyo mugende ko mpola. Ye Ruto. Ruto oyinza omwepankirako Ruto. Wajja atabadde. Wano mu 2007 yali ne Raila Odinga nga bakuba Kibaki. N'akyusa ate ne beekuba n'ono Kinyatta bubi nnyo. Actually omu kuba agenda mu ICC. Ruto si muntu wa kwepankirako, he has understood the power of politics. Yakuba Odinga mu kaseera nga Kibaki abya akalolwawo. Ate n'ashiftinga n'adda ku side y'Odinga mu kaseera nga baagala kujjako. Amagezi agajja wasewa ne wa President Museveni. Oyinza okuumira opposition mu government. Bali ba Kibaki be babadde babisobola. Nti yes ekimanyi oli mu government yange tonjagala. Okumanya gundi yali accommodative Kinyatta. Kinyatta was accommodative. Nti kale yamuswaza amulemesezza okufuluma eggwanga amulekedde naye yamulekawo nga deputy. Yamujja kuba deputy. Ruto yasigaza security leero Gashagwa tayina. Era namulabye ava mu ddwaliro awoloma. Have no security. They have withdrawn from my home in Karen. Even at my private home n'okumwavuwaza bajja mwavuwaza. Ate bali bonna baagala akube Gashagwa. Anti abadde abayingiddemu. Oba Ruto ataddewo omuntu we gwamanya n'amu opposing nga bali tamanyi maanyi gaabwe abajja. Ono yabadde tazimba power structure. Gashagwa naye abadde ayagala kuzimba power structure. Bano zino family tezijja kikkiriza. Kuba bamanyi Ruto waavaako bakomewo. Bo bakola. Bo bamanyi nti kale Ruto tufuge yeetaano tujja kudda we shall return. Omuntu yeka kivuddemu obubi ye Raila Odinga talina mwana mulenzi. She has a girl. Naye akati bali batabani ba Moi ba Gideon Moi bo tebadde ne bafuga. Choga Kinyatta family yonna eweddeyo tebalina baana. Bali ku pool table. Zanyamu. Machi bweggwa nange nzikyensanyi. Kati ke bakyusa. Kati ono abadde ayagala kweteeka naye mu kazanyo. Naye bw'abadde naye yeetadde mu layini y'abako ey'okulya emmere. Bamugee gwe toli mukosoko. Kati kitegeeza indirectly. Ekikolwa ky'okugoba Gashagwa buli munnakenya ali mu layini ey'obukulembeze ali ku. Ate kakati gwe Kenya kye bayina bakwata abo oyinza okuba wa board. Gundi. Ekiri Kenya teringa wano waffe. Bw'oyingira mu gavumenti ogaggawala. Bamusaliya Mudavadi bawetangula bakalonza musoko basajja bagagga. Oyo kalonza musoko alina n'oluzzi lw'amafuta Kenya. Lulwe. Wano gavumenti etubuzizza ssente intentionally. Nti poverty tuulu y'abano kutufuga. Nti n'okujjanjaba obujjanjabi weetaaga kulaba genocide of net treatment. Kenya tekiriyo. Yo Kenya kasito oyingira mu ruling family efuga kobe minister ogaggawala. Wano tebiriiwo. Wano baabwe bokka. Kyogamba Luyimbazi n'Ekisaka be basinza obubbi. Nga twajjeyo corruption mu Uganda. Express highway abali is express which is the most expensive road. Ne bypass eno balekawo ate ne baliya ne baleka nawe bamanya nti banaatukwata nga tugazi. Yes. Corruption bano ekibakubya bano abakesisi si ba munju. Kyo ateriyo betondedde parliament okukola laws. Ulina jja ne yeetondera government yagikozesezza laws ya billions of money ne yeetonda ne bamuleka.
abagula engato z'oludda olumu ez'amagye bo babakola ki? Baleta mukono gumu. Baleeta mukono gumu negundi etatuuka magye ataya bo nga tebaba bakuba masasi. Kakati kyegwe nti ono Gachagua bw'oyingira deputy president e Kenya you get finances era ebimu ku bimukubye ze billioni ziri 5 ate badagera ofuna sente ez'akalulu naawe n'otandika okukola ki? Ruto gwe bakkiriza yabayingiddemu yekka from nowhere oyeba ate asala. Kati ekiraga nti Ruto baali tebamwagala abakungu mu gavumenti babalaga nga bagenze bomase Kenya bakyusa akalulu senior government officers n'abamu baali magye. In fact ne CDF yafa we Kenya y'omu ku bali batagala Ruto fuuka ki naye nga lwaki tebagala afuuke president tebamumanyi. They rather be with Odinga, they rather be with Kenyatta, they can be with Salia Mudavadi, they can be with Kalonzo Musyoka. Those are the ones they know. Ruto bamutya nnyo. For the first time Kenyatta's family is asula omusolo. For the first time in the history of Kenya. Yajjako ba Kenyatta amagye agabakuuma abaana baabwe n'abadisarming emmundu n'azizaayo Ruto naga bajja kusasula omusolo. Tebagusasula kampani zaabwe. Oyo omwepankirako oyo. Kenyatta ennyonyi yaffe yamukimanga agenda Congo kuteesa. Ye mediator yakulya mediation za East Africa. It is Uganda Air that helped him to go. Ngeze Kenya ziganya omukulu alagidde. Amulaga who is who? Ye mulaga nze president kati. Tezijja kutwala. Tezikutwala. Yena nakubira daddy. Kakati oli nakubira nanga wange sajja kitabuse empako zizo. A former president. Omanyi Kenyatta byayisemu. Mama wa Kenyatta mama ngina yayogera ki. The first time in the history of Kenya, Kenyatta's family has been humiliated. No kubagamba obugambi nti basaso. Kwa bo ba Kenyatta badde betwala nti Kenya yaabo. Ensi bagizimbiramu image ya Kenyatta eyasooka. Nga bw'olaba oli omwana gwe basiba this president of South Korea taata we General Park. Bibamu kubali baletinga ki? South Korea. Muwala wali mukomera lwakulya ngozi ya Samusanga. So times have changed. Yaruta alaga bali nti your masters no more. Waliwo ekiseera ensi bw'etuuka ng'erina okubalaga ti abali omwana yagaa nti abaali ab'amaanyi ng'ensi batya kati bakyali b'amaanyi. Yali ali enesikeni yakiyimba. Baali b'amaanyi ng'ensi bakola ki? Batya. Kati the world has to move on. From taata we yakola ki? So aba president ba America bonna abafuze baolana mu sematalo owokubiri. Not at all. Inse movinze katikati ebizibu ebiruma ensi birala. Immigration, climate change. These are the problems of the world now. Insi tekyali ku taata we yalwanawa. Awo kati twavaawo. Leero kitaawo ne waba yalwana mu nsiko oyina sente. Oyinawo mmeka. Oyinza okubaana mutabani wa Jeno ng'oli Lukebe kyala ne kikusaba mugabana ne kikuba empi ne kikusasula. Nziga pozi nakubye ne sente mmeka. Mani yala kusasula mu mpize nakubye yali yakuwa sente. Ekyo kiga nkuba ne nkusasula. Kati sente wano zezoogera. Choba sweet Siraga Shuma, my sister. Yayigizawe motoka. Teyampise. Ya unveiling ze motoka. Siraga Shuma tumukongratulatinga. Nere banga lyamaze era kifunyemu. Byamaze ku nsi. Tabadde ina company nti atunze nnyo commodities. Ande ekyo kibuzaabuza ngamba naye. Owozi banga lyamaze nga akola company eri wabano. Byonna byabadde akola kwa atalina company gye tusongako tugambe. Nti abawala mutunde nnyo ensawo. Naffe ababuulirira abaana abonoonekera ku social media tulina omulimu. Siraga Shuma tumukongratulatinga mu byonna byabadde atunda. Yeebale kubanga afisizza ku ssente n'okukola ebintu eby'amaanyi. Whatever she's doing. Omayibaga the end justifies the what? The mean. The mean. Kakati. Gwekera mu kanisa yambala bulungi.
Shira yagula amaka abeera mu Times Square e New York akaddiya passport avuga Range Rover fe abayina empisa be baabuulirira n'ekyemisana kye tubula Oliawo wakyalira ensiko. Oliawo wakyali wasika. Oyina amazzi oyinza okugamba okola mu National Sewage and Corporation. Kati amazzi go gakuyambye eki. Oyina nnyo empisa. N'abazisiiwuuse beba bino ebyasiiwuuka empisa. Tawa taata w'ekitiibwa kimala. Tawa taata w'ekitiibwa kimala. Kakati what is that? Ya taata akedde kumacha kuteeka kafaananyi ka muwala we nga muto. Ngama kati taata ali proud of the daughter. Kati taata omanyi kankubulira abazadde obalaba. Gwe kola sente bajja beera proud. Neto olina mpisa very successful. Mwana ki muzadde kyayinza ogoba omwana avuga Range Rover 213. Nga Shira gye yalaze. Kale wadde abambaga nti yagisize sadolini okufaanana gold, which is okay. Nange yange nnyina jjane viiringa. Njagala nje kubeka langi ka black. Teyiseeko. Ati nyenda gisiga langi balowooza nti mpya. Njibeke essuuka. Nteekeko baaluuni njani saajane viiri. Twalina kikola wali mu bizibu. Ate tewanneebuuzaako. Manyi bw'oba okyuse emmotoka toyogera. Anjisiige langi. Kwanze naye nsobola okutemera pulaani. Njize mu bbulaaka. Edde mu bbulaaka. Bantu bali omugoyo bali akatogo sina sente za bbereya. Naye bw'otali njiinveeri nga tebugitambulira mu totuuka. Shira yali aniveeri nze yeffe tuyinza nteekeko anti-personalized number plate nkwate manira. Otekubakawo kyemanira. So, gas 00 ye number plate gyavuga Shira. Abaana bafunyemu. Gavumenti ya Museveni. Abasajja babajja wa. Yavudde mu basajja. Yavudde mu basajja. Bwayina omwana wa president gwa dating ku mulirwano. Nange nagajja eyo mbu. Kwa sente sinkole. Nesayima abantu nga bakoze. Ne taata yawe yatugamba omwana yayingiza obuviiri. Akola ki? Ayingiza obuviiri. Obuviiri buti? Obw'abakazi. Abujje bwe. Taata atuleke. Omwana yeetemedde emiwaatwa gya ssente. So, we congratulate you, Shira Gashumba. Abaana musajja akuwa Range Rover akuwa obuzibu ku motoka gy'ogenda okuzaako. Naye oba wawooma. Kwanza waliwo omukazi yange mwazikemu baafiiriddwa mu yange. Namugamba madamu, kankuwa linnya Global. Omwe mu motoka. Mbu muwe agenda aziike. Kati bw'atadda. Kati olabe yange sijazika. Kati olwagabye Range Rover. Ate jjukira wowe omukazi. Kati bw'agitwala ogenda kukaaba kinti yagibbye. Kiyinza n'okusala ne kiyingira ekkongo. N'osigala nnongooka. So, omukolo gwetabiddwako abakubi b'enseke n'abali b'emmere. Kasuku yabaddeyo. Omwana bere ya mutabula. Sweet shinga mukwano gwa Kasuku nnyo. Basooka ne batabukamu awo. Tamulangira n'emmere. Gye yamugulira ku Serena. Mangu ddala ne baddiŋŋana. Amwokyayo ne ku nkalu. Saba Sweet shi afunye ssente. Kalina ssente. Dola afunye ssente. Omukisa kwa ssente kayigu kalina. Guba mukisa. So tumukongratulatinga bambi ku myaka emito okuba nti azimbye akoze ebintu bingi Shira. Esente zaziina kati. The end justifies the meaning. Yonna gyazijje. Naffe ala atusaasire atuteeremu bbala. Naye bw'ozuulayo naawe osobola okugenda n'olaba gwe naawe ezo gye ziri. Munoonye ssente yonna gy'ozijja ayizulu. Banne tunaddamu Monday jja.